ebyo bikunemmete bisobola kuba mu kifo nga mwendi nagenza okulaba omwana atuuse bannaye bali bayala bali okumanya bayala omwana yakonyekonya akakebe ka juice bannange oyo musajja nga akaddiye face abantu abalabira ku kamera bayina ennaku abasajja bakadde bannange kiri ekirala kibi kirina mama kiddugavu nnyo naye bakisindika eri munsi bagenda parking ekyali kyeretambo kiparking eno mubakungu bannange nga kibi bannange ekyana kiringa ekiwuka mumanyi kino ekivunyo ono mulala yakonyekonya akagirasi ka juice wokonere girasi ya juice ngomanyi tenezaala juice kibanga wokone girasi y'amazzi oba ecupa ya soda bano abantu bayala bannange nti bamaze kwesonda bufuta ndowooza ne beekuŋŋaanya bazze mu kamotoka bwe bati nga beefuuyidde bawunya bambi ndowooza beesonza obufuta baatuse naleeti nga bakuŋŋaanya bufuta ndowooza bonna babadde babaddeko oli ow'omutwe ogulinga enduli y'omuti we teyalabiseeko oba yabadde ku sajjala y'amanege anyway byebyo binalengedde omanyi buli omukolo tekula basibufu kubako abaisitazi tekula baisitaza naye ng'omukolo gwabadde massive gwabadde wonderful twanyumiddwa nnyo twafunye omukisa ntubera ne part time y'abagagga ba rich aunties twabadde ne mama waffe mukajja nosale musale nina bingi byemunyugirako nnyo ku mwana wa Shiba oyo ne byemwebazaako nnyo olwakuba abantu abamu temumanyi bantu abantu mbalabaawo ne mubogerako tomanyi na muntu kyayiseemu bakya tomanyi anyway mu byonna nebaza Katonda mwebaza nnyo ekinsusso nebaza Katonda yatuwa omwana ndi musanyufu Shiba is the mother kati alina kyakolerera alina ne kyasobola ofiiririra alina kati ekimusindiikiriza era mmanyi ndi ku lw'obuyinza bwa Katonda one day one time Shiba kati wakyalasoba mugamba Shiba zaala yakaana Shiba munange ajja kukeera ku makya yetume yekka ng'oyo omwana Prince amubanja omwana omulala nga omwana yekka yamubanja nga ye kennyini alaba ye omwana we alina okuba n'omwana omulala so osanyukirangako nnyo okuzaala kwe kuzuukira mama wa Shiba esawa leero Shiba yamubeereramu mu byonna singa teyamuzaala maybe katomanya mwana gwozadde Katonda mwana gwakuwadde omwana oyo okuzaala kwe kuzuukira kati Shiba is the mother ate Canadian mother nebaza akensuso omwami Jeff bajjafa mwebaza nnyo abantu abamu tulina ensonga lwaki twebaza abantu lwaki respectinga baba mikwano gyaffe abantu bandabe nga nfukamidde mbuuza Uncle Jeff taata wa Prince ndowooza kati mwawewedde mwasaze pressure mwakakanye temakakanye kati mwabijje mu ŋŋambo mwategedde kati ne mukola ki what is next mubadde mufa buli omwana onyabba wa Shiba what is next kyenneekakasa ku lukalu lw'ensi yonna tekuli muntu ategomba Shiba kumwebakako oba kukwata kumubiri gwe bwati oli kali akawala kalina omubiri boyi Shiba alina omubiri omukwatako Shiba namukutte bwe nti ng'agonda alinga Shiba alina omubiri gugonda gulinga bino bidduve byebyoya guwawera guli Shiba mulungi nti ne waba akaaba aba mulungi ne waba anyiza aba anyirira ne waba akolola aba mulungi bannange Shiba mulungi so lwaki nebaza Shiba maybe yandibadde ayagala omusajja muzungu kuba kimanyira abalina abamukwana maybe yandiyagala ayagala abasajja abamuloko it's okay oba bansiiki no problem oba yandibadde afuna omusajja wansiiki oba bayimbi banne kubeera alinamu ba true friends abali close ennyo naye bamwegombeera naye lwokuba nti maybe abamu bamutya omanyi Shiba alina confidence era kyerera Shiba obuzibu be bantu okulowooza nti walugezigezi nti oba muzibu confidence mu ye first of all Shiba bw'aba ayagala oba omuntu atunula ati oba aliko amabu oba bw'aba amwagala abeerawo mu bulungi ne mu bubi ye muyimbi ku lukalu lw'ensi gwe nali ndabye abeerawo mu bulungi mu maziga ne mu bubi Shiba kalungi lwakuba nti munnanga abantu abasinga tebamanyi bintu by'abantu abamu siba kamera obulamu bwabwe Shiba kati mwalabe ennyumba eyo ne mugamba Shiba asajja kudde bannaye kati country mumanyi amayumba Shiba gayina mumanyi ebizimbe mu Uganda mu Kampala Shiba byalina nga temanyi ekyo kyasulamu obimanyi Shiba ebizimbe byalina mu ggwanga mwalabe bannange kati ekizimbe kyokubiri ani gavumenti kyokubiri ani gavumenti kyakubiri mulowooza nti bulamu bw'abantu buli mu kamera abantu bemusinga okulaba mu makamera ate banaku bazibu tebalina kebalina oba Shiba alina odrop ya Shiba tagana giragera yagikwata yamukola bubi yamukolako na katundu Shiba alina odrop abantu bali balowooza nti Shiba ali mu dduuka oba azende gulangwe just odrop nga ne wakuwako kota yaayo naye nga temuli mu lugoye lwa mutwalo
mpozo omutwalo ogwa dola just odrop ya Shiba ni wako kota siyogera ku half ekyusa obulamu bwo abantu banoonya we basula omuzadde alina omwana kisenge ne diro Shiba yakifulaho drop just kisenge na diro gwe kyoyagala osulemu n'abaana bo ne family yonna abala bali mu lumu emu osanga omuntu avuma Shiba nga ali mu lumu emu naye ng'erimu ne kalimbo w'enkoko akiringa ekiyumba ky'embwa yayogera ku Shiba so lwaki kino nkyogera nti abantu Katonda kuwanga nomanya omuntu banofuna ku muntu oyo goyito omuzibu goyito mubi fa abantu bagenda nabatwogerako bingi nnyo era ndaba nnyo comment ezo filimi ni binatireta simanyi mulinde lwali mukyawa mwe lwaki temwogera ku bantu abatukoze ebintu betukoledde ebirungi ne batu disappointinga ne tutuuka okubetamu lwaki abo si mwogerako mu bulamu otononyanga muntu atagattako tononya muntu akutoolako naye ate mu bulamu bonna funa omuntu ekirungi ky'omujjukirako omuntu yenna asobodde okuyimirirawo mu mbeera naddala embeera y'akazigizigi oyo mujjukiranga nnyo bonna bajjukira mulekerawo okujjukira abantu bemubeera namu mu mabaala bemula mu mabaala ku pate muli munywa oluusi ne bimunywa bigulire mujja muli bayala ne mu appreciate ngabo ne mubasuusumya suusumya ng'omuntu alina olunaku lwakuberedde buli muntu fune gamba omuntu ono mujjukirako ki bwe nali mbuzibu buti omuntu ono yekka yajja nze mulaba nze njagala Lamawanda obulamu bwange bwonna njagala Lamawanda era sagala muntu akwata kulama Lama ye muntu akuyimirirawo nga tatunuulidde enfunayo nakyogenda kumuwa muyina obuzibu obugamba nti buli muntu wodda wano oyogera ku muntu oba nobeerawo omuntu bw'oba mwagalako sente mboolo luseke nalaba wano nga mujogera ku Jali Awaddu nga mulowooza Jali Awaddu nakamulaba gwe nno Katonda akwembe Jali Awaddu mulabe mugagga nabeera ne Jali Awaddu nga tusawe Nabbi Samuel Kakande ndowooza 15 years back gwe Jali Awaddu bakamanya emyaka 3 ng'oli ku TikTok tomumanyi namumanya gw'omanyi abagagga benina mu Amerika gw'omanyi abagagga omanyi Juliet Zaweda mpa sente mmeka buli mwezi kuba gw'omanyi gwe nja okwogerako nina be mutamanyi ba billionaires nasana nsonga kimogera kuba tomumanyi tagaana kamera nina abanteka ku payroll ezo za iPhone ze mulamuloza bakya bazigula nagato onjogera nga kawa wantu wonna sizikwata sizagana zagala muza bakya bazingulira so omuntu tolowooza nti buli muntu ayogera ku muntu ng'oggyeko bano abagamba nti nze nkutta olw'essente mu bulamu ssente erina weekoma waliwo abalina ssente nga bali mu buzibu nga beetaaga bantu ssente tujagala naye bw'olaba ng'omuntu agamba nti nsobola okutta omuntu olw'essente manya nti ekyo oyo rubbish asinga ne kazambi obubi ssente erina weekoma gw'omanyi abagagga bali emulagaawo nga tebakyamira omanyi abagagga bali mu agakani nga n'okola tebalya nga beetaaga bantu nga beetaaga bulamu nga bakwetaagako kimu osabe Katonda muwa obulamu ng'essaala yeegattako naye gwe buli kaseera noba nga olowooleza mu ssente gundi mwagalako ssente ngenda mukubira essimu yafunye ssente ngenda mukyalira mpeeyo zino lekeraawo okusubira mu bantu ebingi abantu basuubiramu bingi lekeraawo okubalira ku bantu omuntu akeera nga naye abala bulamu abantu balabanga mubalaba mundu mubeegombesa naye ng'olunaku lukya tamanyi naye bwagenda ddumala naye nga naawe oli eyo omupulaningira mujja nadde ekyo kimweteekamu ekyokuba ensekeeza kisirusiru n'otuuka n'okubambira abagagga abatakumanyi b'otamanyi b'otalabanga nako nodda ku bantu b'owangalemu mu community n'obafuula ekitagasa kubanga obambira abagagga oyagala abagagga ssente erina weekoma baliwo abazirina naye tebeeyagala ng'azirina naye mwe mumanya sitole z'abagagga obulungi kyova olanga omugagga tasobola kwegatta kumala ddakiika 3 oba 7 baina stress baina ebirowoozo mind yonna eri out of ye eri out of body tiyerowoozaako yama nkimu mukwate sente zizo mukwate sijo bakazi babagagga babe bakakonyowoza lwaki mwagala ki sente zizo mugende out tabawadde time era bakazi babagagga basinga kuyombera time mpa time yange nga tajirina nga yaggwawo naye kenyini talina yiye nga naye kenyini talina yiye tulabye ko bannaffe balina ssente naye bakaddiwa bayingira politics bafune ssente face zibeeka pye nalabye Kyagulanyi afunye n'envi omuvubuka yali omutini omuto omulungi omuwanvu ati yayimpa wano okuyimpa wala ndaba face egongo badawinzo gayagwa ku accident lwakuyingirira stress naye ayina buli kimwoyo gola oyo ayina ne ssente zagenda okulya emyaka 300 maaso ne watadde mukola ayina ssente zagenda okulya emyaka 100 aga
Chovula abana bali mukuzono nako tezigwawo wasabazungu bakwata musolo wa bachiba tezisobola kati kugwawo naye naka pia face zina mwana natunda kafine ngamba yono muvubuka yali omuntu omulungi tabwa fanana kwestressinga tukirizanga kubutewa time gwe chovula bane mugula mukano bali atukola tukolera okuwumula tewali ayita tulo nobude tewali abuzibya nebo bane sente mmeka tosoba gula budde mabega tosobola gula unako lugane kuziba nebo bo ine sente billions and billions and billions tosobola kugula budde nobugana kuziba so mubulamu batutambuliramu buli muntu nze njaga namantu benjagala okwewaza wana lwaki njogera ebyo abantu batwogerako ebintu bingi abantu bakulowooza sante yo muntu alina kuba na musajja talina kumukwagalibwa bakwetera okutiisa abantu olw'ebigambo ebitwogerwako olw'embeera gye tulitamu society gye tuwangaliramu abalanga babyogera na jealousy olowooza abasajja bameka abeegomba okukwata ku mubiri gwa Shiba era olowooza baki yakyuzinga oyo ate nga Munnayuganda. That's why I sang God. Ekyo kati nebaliza Katonda nti maybe yandigenza n'abazungu, yandigenza n'abataka, yandigenza n'abamoloko, yandigenza n'abawa according ku mfanana ye body ye shape ye gombebwa buli musajja naye Katonda tuwa mukisa n'akyuzinga omusajja Munnayuganda n'azaala omwana kati maama ate omusajja naye na disappointinze according ku bigambo we byali byonna ng'agenza ozaala nebaza nnyo Uncle Jeff ate mu respecting nnyo kuba mukwano gwange Shiba. Yes, ebigambo byogerebwa omusajja n'atuuka n'okugamba ono abantu boogera ku muntu omusajja n'atuuka n'okutya n'atuuka n'okwewala nga temutunulidde famire ya musajja temutunulidde ne mwogera ku muntu w'ebigambo nabadde ne taata wa Shiba nga tunyumya ebintu bingi nga nanyumiza nyimba ze baakola mu COVID enyimba ezali ennungi enyezo netuna ebintu bye boogera ku Shiba wakati wa taata we ne famire ye nga bye baayogeranga ku Spice ebigambo mwe mubijjawa mufa kinensi oli n'ateekawo emboozi n'ekula n'ateekawo ne propaganda munnange ne bamu oh my God. Anyway mu byonna nebaza nnyo Uncle Jeff mwebaza nnyo okubeerawo kwe kwonna byonna nebaza Katonda first of all Munnayuganda. That is true. I thank God for that. Nti tusiga tuli Bannayuganda, tusiga twala Uganda maaso, abana baffe Bannayuganda, tuzimtongera ku nsi yaffe tugitoolako. Nebaza nnyo baganda ba Shiba. Nebaza nnyo taata we ne maama we okubanga balina pano. Mu byonna ngenda kwebaza omuwala gwe bayita Lita Dancer. Nze nali saagala Lita. Era nkimanyi mujja kukiza wano. Ate mulekerawo okuddaawo omanyi mwaga otegerera abantu. Ogana nogamba nalabye nga ndine mukaka bako na muddu. Oyo nagamba wakamba toyagala nagamba. Otegedde nagamba. Kale mujachiza. Itagala Lita Dancer. Yes. Zinali sagala Lita. Olwenyambala ye. Era Lita yavayo nayo genda nagamba ogotegumbeera mubiri mba ntaddeko akantu akafaanana omubiri. Era nenkitegeera. Naye ate ekyo tekinjijjaako na kumwebaza. N'okumu appreciatinga. Era buli muntu abaka ekirungi kyobanga omwagalako teri muntu agenda kubona birungi byonna ogamete gundi mwagala all over 95 99% 100 mulungi teri muntu oyo 100 nga mulungi taliyo no olawo zalaba noga mwana wange oyo kyemwagalako omwana wange tansuulirira omwana wange oyo nga oyina nobaga lwaki gundi omwagala nnyo gundi osinga mwagalako ki omwana wange oyo kyensinga okumwagalako kimanyi something like that. So teri muntu agenda kubeera 100 ng'omwogerako birungi oba nga ali perfect tenti njagala nnyo gundi ali perfect no. Nebaza Lita Dancer omuwala natandika okumwagala lwakwagala Shiba. Amazima gali nti Shiba naye yafunayo kati omuntu asobola omulwanirira asobola omufiiririra asobola okumubeererawo amwagala era ddala nga tamukwenya abantu abadde n'emikwano ng'emikwano gya kukwenya ng'emikwano gya kupulitendinga emikwano gya kwerimba ajja alina kyakwagalako ajjaawo okwerabisa funa selfie nagamba nti mukwano gwe akuita out nga yagala video mu mikwano gya Shiba gye neekakasa ya Mary ya Nambala n'oyo omuwala oyo Lita Dancer agiswaga yes mukwano gwe naye wabeerawo omuntu ati kankubule kati sawa ya leero nti Shiba ne bwalwala ekizimba kakubeere kabina Lita ye muntu asobola okujjanja Shiba nga tayogedde mbantu n'atamugeya Shiba ne wabayagala kumukuuta mu mugongo ateetuka oyo Lita asobola mumukuutamu n'atamugeya ne waba tabuse asobola obutamwogerako
wano tuba n'emikwano batabuka emyezi ejo badde n'omuntu emyezi 3 n'atandika okwogera n'ayogera n'ebitaliyo nze nalaba omukazi era anoonya Amelia namba langa ayogera ku Amelia namba ebigambo nga yakwana ne ka house boy ka Amelia ke yali asuza ku boys quarter ne kamwe bakako nga yali anoonya kati mbumbuza Amelia oyo mukazi era anoonya ku Amelia yatuuka n'okwana bba wa Amelia oyo omugaga Frank Subi oyo emotoka era nze mu bulamu bwange bonna Subi annuma bannange Frank Subi annuma era mulambera na Amelia mugamba nze in fact ataka tunanyamba sina musajja wa Amelia gwe manyi oyo era gwe njagala era oyo ye musajja mu basajja gwenga manti Amelia nzo musajja ono tondaga tombulya birala ono Subi nze gwendiko nenda bo muntu ngagambo nolye mmere wabaddo yagala ndi bibali abbi emmere baba bafumbe yaki nagisena nga nkigenderedde nensena nyingi nga nkimanyi ne recording era nga nkimanyi sona jimala okebere binyama nga nkimanyi mugenda kwasamirira kubanze training center era baletera nyama kikundi omanyi baleta abafumbi nga buli asavi nga ayita wendi tebayite batandetera ate nga buli kiyo mu full package nembisana ne ngamba nkwata kamera nga nkimanyi mugenda kwasamirira bwe mero osobola gira nano jimalawo osobola gira ne bo boli otya muno onya amasanyalaze mwagala amasanyalaze munzungirako ate munnange kyannaku kati baba bikola vice versa ngeje babera bayala nkugabe omusajja yakubya yakonya akagira akakopo mumanyo kona akakopo bwati nganonya juice mu kakopo amazzi basajja mumubera bayala kyemva mufuira ku zilive ku bipeji kwamba ne mutu nyampira ninjale iwunya bannange muba bayala omanyo kona akagirasi ka juice ngakakona kazale juice kibanga ukone chupa ya soda yenna akaddiye obera ku bantu ovuma okaddiye obulamu bwoli mu bukuluma bunafu oli ku kenzo ovuma aswa ne minisita abakazi abakulu bakuwasa ne bakulemererwa oli awo obulamu bwakoma lokesa lubala olinga kukoya mutamivu kati olinga lubali wejjuba tocha sada okusamine manda za Uganda tezikuwa toli mu kunako muziku nze nakola ku mikolo olina akabuto kana akamarwa bwe yambala masati amapesa tegakutuuka ne ngambo rodikula which style of this guy nabala ko ku mikolo jasifuke management ngama pesa ateno nenkula musate emirundi ena ya pinki oba ekikoti kya pinki emirundi ena ngambo no ngobulamu bumuluma mukyusa style mukoza abalabe n'abandi bayambe nimba wanene namu ekira mulabanga abantu abali mu biroto byammwe tewali muntu ali mu kyamunne era toddange noloza mbushiba ine kyo kyalimu buli kintu kiriko enteekateeka za Katonda tewali ali mu kyamunne fulufigo muwala nawe tali mu kyamunno tali mu kikyo kati obuzibu mugende mulekerera okunoonya ebyammwe n'okunoonya Katonda wammwe nodda mu kuwala na fulufiga ebyo ne bikuyitako obudde ne bikugendako kyovola nti tutambula every year ndaba nnyo mukozesa kigambo ky'obukadde omukadde ono omukulu tewali addabuto every time every hour singa ejja nekuyitako bweti kyovola yali ayavula kati atambula yali atambula kati adduka yava mu kudduka kati agenda kusoma that's life nti every hour every time obulamu buchu moving ensekula paka ate Bible netugamba buli ekizalwa kimane kikola ki ndakera va ku bantu bafira kensi jije kamani kuba kicho je kiri kikulemye kuzuula kikulemye kulaba kikyakubuza just because oli muzibe olwokubanga okola emire eby'abantu bebakoleredde babyafunyi abana makatandika okukola kubanga twakatandika obamanya wakajja ku TikTok oyagala okubeera serebu obwa serebu oyagala bubeerenga omuyimbi abaddewo emyaka nga bakenza bakwezi beat award ne bazireeta oyagala bakogerede ku level oyagala bakumanyire kweyo level oyagala bakumanyire ku level y'ababudumulasa abayimba emyaka n'emyaka ne bakuba ebisaawo gwakajja wakamanyi koyogera nnyo nze nali emabega mbadde n'omuwala nga nkolokotanywa ali ku BBS okwo oyo yeyitwa mulungi ndabanga yazimba n'obuzimbi yagongo bala ayina agagulu aganene nnyo bwe galinga embalasi oba kyawumpugumira luddawo ne kimenyekamu omugulu nalaba gusibye ebintu ndaba bagenze musimanya ali ku TV yo Kasozi taddangamu nakumanyika wadde okuwulikika batulanga n'ono omusajja alina omutwe ogulinga ensulu esima bbi ne bavuma nze nga bunaku banvuma kumba obulamu kati akakasajja ntera okasanga wali ewamu nakali emmere sigala ku masowaani kategera awo honorable minister Kasolo njala no yebe kategeza Kasolo awo naye bw'omulaba ali mu kamera nga avuma Museveni bw'omulaba ali mu kamera nga avuma bafulufiga bawagira Museveni kumbe naye ateze Kasolo wali ewaruna mu biro awo balire emmere efise ku masuwaani awo bavumira abantu n'ogamba bano bategeera ddi lwoli basanga n'obatunulako booti bubeera omwo ne buwunya n'akamange enjala ebuluma buli ndembo bulanga emmere babuwa emmere y'obwereere
bulinde kasola jale echemisana abo kyeyo mukama katonda nze nino oyo mukazi omulala oyo yefula oyo yefula mbwenjage buli lunaku anonya bwabera mu kamera yakola post yolinga bankubye ne luli yanonyanga mutwale wa secretary general ne mugamba paka we na mu meeting akakakaza kalinga giswing ne kalinga oluzirwa giswing ne mubuzo ngamba ki mbu njagala simanyi yakola proposal yecha mbu yanywa kunjaga simanyi psychologically mbu simanyi asobola okukola ki obo kusomesa abanywedde nja aina bwabiyita wabingamba proposal ye nentunulira oluzina zina olwo nentunulira olusaaniiko lw'olukazi olwo buli wesimbye wesemba bwe nendaba omuziina zina ogwo nga gwerabidde gubadde mutunde wamamajje ewa mama wo mukasale musale nenyamba gye yaluyamba obudusa ku rehabilitation n'oyo bba simanyi baba matukayo natya oyo gola bayina command era banaga katonda mukolebeza bugaba ine ensonga twali bubeze mu mukutu gwa federation obo yali akwasaganya kisimanyi mwana asobola kunyamba ono kuwandika kiki yali akwasaganya nga yayina oba kiki nga buli kaseera anyiga abantu left oteseze otya oyogera ngani ntwe bisi yakogera oyo gola banganyiga abantu left nange yanja muko ne muvuma ne mukunkumuna bwenti mwe mwatandika okunzi jonkera ndoza mwerabidde mwateka kya kisaje kyamwe ku page ne kigamba oba kyayogera kigambo kye kyanjja ko ne waya mu kifo ky'okunsima mwasala okunzi jonkera mwe bamazi ate nze nno nja kubasanga mbakube dinda temulanga mwe wana nja kulagirako omwana abasabule mutwene mubbi temumanyi na benayita muna katoko okusajja kwa musinga guli luzira temumanyi bye nakola ekirungi buli omwana agenda alozaako buli muntu ajja kirowoozaako ategera obubi bw'oyo omwana kati muwala ni muwala na yina ki sepala no mirambe giri magombe muwala ne ko kyabada agenda kunnyamba ki nze siri ngono mukazi wa Dakari ensansa amwagala mwebakako owe bisirani era nze sinimwagala mutegeka musyo nze nina abayimbi ne ngamba Kenzo kabere bebe kune mukanjagala kutimba wali oba kuguza promoter angambira utimba tekubaka excuse kato yo mwagaza kyo ayimba noti ebiba tebitukana zana kezi nyibaza zisala bwayise mwagaza ki mwagazachi era nagenda okulaba oli omukazi wa Dakari sasa ya mutimba muna bonita bagenda batijjanga amwagala ko busyo alowoza mwagala tewali yakuwagira nga abo bakuwagira tebakwagala bali bakwagala badala twagenda olwo busiru bwo abantu abali bakwagala badala nga basana okufirira bagenda abo bakwagala lwa likes nze sirya ku likes nze ndi wano ni mu blocking buli afefenga wano mu blocking nze nkyasinza ku blocking ne king sana mu blocking nga nja samira wano yala jaga batukana ku page yange ne mu blocking dawo zetonyumiza mboli serebu ngu mwasamirivu kakati mwamwera bira bimukola abantu mu kifo kyo kunsiima mwasala okunzi jonkera ate mwete mwagala kubajjonkera nga botagala kujjonkera botamanyiranga abantu na jona nabye gundi nga ayomba ono mwana gundi ono yakuba ebyuma yani musajja tabataja nawe ne muwayo ka center wansi era wa alien kubanga chimatu sala bafandinga habadansa nga okubona ne muwa center gundi yani ngagambo simasi element amufukide kizibu mbo amunonya amukube mbisimanya amulumbi amukubi omulenzo yani ono mwenza yakuba ebyuma omanya babano mbiri gwe bayiwawo gomanyi betwazibira omanyi betwazibira omanyi betwajjanja omanyi kan tuchajjanja abantu mukubye mmwe ate mwe abantu mbagende empola nze go mugamba ndi mulalamu nze go mugamba baddazi be bintu obadde okimanyi nti ne kamera bazitwamu zisimudde ojja kwogera lwaki wazisimula koto ojja jjibula ki wasimulako wali osimulako ki ne muda ku Japan ne muvuma Japan byatasa ku vokisawe mwakubiranga bane bajjama manyo bimanyi nze munyimirangamu oyinza okumpita mmere olaba yayita mwana wa minister tachamira nakaluka mulemi taina wata ingidde tewala tankubidde tewala tayogera nange tewala tanegayiridde meeting zitule misana n'ekiro obo mpita mmere oyinza loza nti zito wa kitono onne kubyanga nze onne kubyanga ekyo nkibabuulira goyimi onne kubyanga musime ku bantu mwe mwatandika okunzijonkera mwanyi nze siba na ku live mwe byekire byembera kabasamivu kumusabiriza nze siba ku live byakiro nze ndi mukazi mufumbo ni muntu kazi wavunanzibwa saa mukaga mundi ku live 5 era byamwe bamawo bagayibe enkola babunyakama abatalina mmere olinda kuwulya ku omutwalo gule kyo kulya mba ne basadda ngambise musajja byamwe abafere
muta getinga abantu bebulaya mwabaga likes zesira ku likes one abantu abakubambira bakwambira kuza page omuntu akwagala ebyadala ali ogulama wanda yeka abala bakubambira kukuza page era kiringa abantu ababambira Bobi Wine tunulya abantu ababambira Bobi Wine okufuna kadi ne likes era basanga ekiro emisana babereri ne bavana bajjanga bakunonya bali mu motoka ezatindi akatukoze tutya akati nemunange mwabana tebaddi kusomero ntwale wa muyingo twale no mugamba ekitufu oyagala ki singa twogera ku bantu abo singa tuswaza abantu abo simaina mutufu ali munupu kubanda bonna bakolera amongi kansirika n'okusirika omanyi tulina ebintu byetwerekereza okwogera ne mutusindikiriza okwogera aba bakazi bamubadagala ensasa bali bagala views bakagobejje ku climax kagenze n'ebigoye ebyulifu bakakutte omanyo kasukanga bakasuka kasubi mbukeba mbabo ngato nabasiba bakagenze n'ebigoye ebyulifu ebigoye mwayambali yamwe bisimwa nabagamba kambale bisimula bugenda bumpu kumanole yaba mama wasu yata mama wasuna babu kutte bati bakuteka kama kali n'ebigoye ebyulifu kali mu open kagenda ku climax ke flambo kama nyinyurule baba unsa to babulira odanga muno wumpuguma muzungana nnyo kagenze kenjera kama dano bako salochi kasoka kuteka ulosi kateka we bivule byafuna abantu abana batayizanga abantu mu gunonga bakwata yangu manango yingire mbukujja isimanyi ebajjo simanyi nani bajja kole bakojja kinga naye yere matasa kwebulire bakojja mena basenga bona bona bawemula nabyo katona tembe yakasajja kali awo kayina konna konna ndi bulibu kale kanoko matika mala kamala bi kavuma abakazi bakaba ine ebigalo mbabakazi bakaba ine ebigalo simanyi ebigalo bene bifumbe mmere nyoko si mukazi wawaka nanyoka ine ebigalo kala oli mu kamera bamazeyimu mwogere ebintu ngane nyoko oli mu kumuvumiramu abakazi bovuma bakufumbira mmere n'olya odda yakufumbira obutwa muda no furufiga muda abo tebawe muda abo babaza tebawe muda abo tebawe muda no kyaza abantu abayita basenga ne bawe muda okuva batandika ze ne unya na doli na sasira doli na nkwe nkuti okutona abantu ku level yo ne class generali ne kiba generali nkuwa nkwe unya ne muda ku pano ne negotiating ku party zobo so buli party nga mujogera mu Luganda ngabo yakula nekitu ya kinene ngabo yo banange omusajja agamba nti okusirika kintu kikulu